Bano be batuuze ku kyalo Busongole ekisangibwa mu luka gw'Eyiganga mu ggombolola y'e Kagumba e Kamuli abakuŋŋaanya okubawo ng'abajulizi mutuuze munnabwe Wilbom Ding ow'emyaka 76 ng'ate Mivuunike kuyiikayo ettaka gy'abawadde okuzimbako ettendekero. Omudingi okukola kino yalumirirwa bamusaayi muto okufuna obuyigirize. Agamba kyakubayamba okubaako ne kye beekolera mu nsi eno. Ku ttaka lyange okutoolako eka namba okubona nga tuzimba eitendekero ku lw'endiga zaife kankuba abaana baife abato babe nga balimi bwe banaafuna ekyokukola mu bulamu. Akakasizza batuuze nga bwe watali mwana we gwe yazaala yenna ajja kubagobaganya ku ttaka lino era n'abawa n'obuwandiike. Abaidukulu n'abajja okwirawo boona balina kuba mu kintu kino kuba tikijja kukomaawo kya mirembe n'anaku. Ife tuveewo abandi bairewo. So wazira mwana asobola kubasumbuwa. Guno si gwe mulundi ogusoose omudingi okugabira abatuuze ettaka. Buli yenja mbona nga abantu enkulankulana yeetaagisa okuba ku kitundu. Era ebimu ku biri ekige kufaamu kati kobe n'eisomero ninze naligemaku oba obona obulamu bwange bwenda enkulankulana ekkanisa ninze nagemaku. Abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno beesunze dda okusoma. Muzeeyi ino ddaadda okutuwa ekintu kino okuba nga kijja kuba mirembe na mirembe tufune abaana abatuli kuzaala bafune omugaso wano. Zaidi tuwa itaka okuzimba ku tekiniko ayenze nimweteefuteefu okusoma enviri. Nze ndi w'abaana 6 nakoma musinia ya 6 esente nezigwawo ezinyongerayo naye kati nsobola okulima duuma wange nemanya nti sizoni kanimirayo oba emitwalo 30 nsobola okuvaako kyenjigo oba nviiri oba kuyiga kutunga amasweta ngaago. Abatuuze basabye kino kibeere ekyokulabirako eri abakulembeze abalala. Yatulaze omutima ogutalagika saaga eno era ndibasaba abavubuka mwena mugoberere okukolera awalala nga muzeeyi bwakoleire owalala n'abantu. Bakulembeze mukolere galala tukolere galala nimwe omutakuba kintu kino kayiira nkani nteke. Batugambye nti nga bayambibwako ekitongole kitwaweza East Africa kye basigazza kutandika kuzimba. Ab'amatoffaali basuubiza abeesente era tulisuubira nti tuweza ekibiina kino ekiganzu kiti ekituyambye era ekitugemyeku kidda tugemeraku ku tekiniko yaife. Abantu ba community eno mu bizibu byabwe baali nga abaana baabwe mu kitundu badropinze out mu kusoma so better aba youth nga tebalikozesebwa bulungi. Ekimu ku bivaako obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu butasoma n'ebbula ly'emirimu.